anti ejjalumu akatengere gye kiri nti nkyalayo bukyazi kanneeyagalire oba gye bakuyita gye bakuweera erinnya eryo gye bakuyita oba gye kuweera amannya tukisobola ndi kuwuli yali mulala yakuyita lijja ekintu kino tokigaziya nnyo naye nga Idi Onokola leero gabadde masaali mmerere futaali bahaji mugamba mutya bahaji ati mubagulidde ku Idi oba embeera ya covid nammwe teyabasobozesezza ku mulundi guno bahaji bemmanyi nga fa okufana obutanyagwa tebalemererwa era tubakulimba kati Idi omayinza ndi mu kristaayo kati Idi eringa krisimasi kati krisimasi tujetegeka okumala ebbanga so tusobola kugamba nti Christmas nabuliddwa ekyokulya kale wakiri ekitonotono kibeerewo ekyokulya kireke endijja ekyo kibeerawo naye ebyokwambala omanyi bamama baffe dda bayambaliranga ku kadi ya Christmas anti obuzibu buliwo okwambala kwalinga nti either oyambala ogenda mu kkanisa oba mu muzikiti oba autu naye kati leero tewali kkanisa tewali muzikiti tewali autu ndijja owolereza waseeka ene nga nkwaniriza ku podium mukwano gwange nze Judith Kaweesi mu mwana omuwala ow'ente muzzukulu wa Katongole nine Martin ndijja okusaida eno Saimo atasobodde kubeera nga atoyingako naye nakorenca ajja kubeera bamuyisa okulya emmere alemedde okusituka ekikulu bonna ayogera ajja kunvuma ngamba njogera nnyo wakakati Shamiri erinnya ate n'obuuza mukama waffe tukuwa twagambye tetukulaba wano eno ndi kyonna ku lugezo ona tutambudde bubi nnyo poliisi abo nabona bakedde abasobodde okuba nti bakungadde ne basaala abasaalidde waka nyama bwe bali kikola abafunye ndabye bannaye abantu ennyama efuuse ennyama piraawo n'afuuka piraawo kaakati ndijjo sitole eyo naye ate mayinja bulokole dukegize kamiliyoni bwamugamba wekweka abamawulire kamiliyoni kati asinze ekigulu Jenosale naye nga kiriwo nti abayimbi wawadde okusukoma wakati w'ekibiina kya Chameleone Superstars neuma ekulembera omukyala Cindy Sanyu Sanyu ku weekend bagenda wa Jenosale eggulu invitation mu kusooka gurupu ya Chameleone yasaba esinkane Jenosale we bamusaba Jeno nakkiriza kati appointment wagibawa kumbe Jenosale ayitidde kati n'abawuma bano tebamanya kati batuuka wali eri bagenda okulaba nti Chameleone ne gurupu ye balaba basinga bakini eki Jeno n'abagamba nedda meeting eno nze kati ninyo Cindy alina programu y'okulaba president byayimirizibwa mbufunze Chameleone yabirinnyamu eggere byayimirizibwa anti Jeno yabayita eno kakati Chameleone n'agamba nedda Jeno ffe twasabye nga abasuperstars tukusisinkane tukuliremu ebizibu byaffe n'enteekateeka zaffe bano abawuma baagala ki naye ng'eriyo ne Mayinja agenze ku lulwe ng'eriyo ne Ragadi akulembedde Cultural Forum eriyo omukyala Sylvia Wole owa Wealth Creation n'abalala edi kirabira nga gyali ndijjo abaana bano nga balina obwangu ddala muffe tewali asobola kuyiiya bw'okubira omuntu essimu nga muyimbi n'omuza nti oliwa nti ndi up country ng'omanya agenze ggulu naye Catherine nga yabivaamu nnyo nga yasirika anti buli afuna asooka naddako ebbali time etuukako kagolofuna ogwokubiri nga taakola kyasitula buto kakati ensisinkano eno evuddemu ki kati mu nsisinkano eno Chameleone bagaana edda tetujja kwogera mu meeting nga bantu bakoze ekyo bafulumye Jeno n'abagamba nedda nze manyi bayimbi ekisooka wuma gye mbadde mpulira Superstar mbawulira buwulizi kati so n'abawa olunaku olwokubiri basooka bagende beetereeze bakome nga bali eki bagenze okudda nga balira kiwandiiko nti Jeno tukkiriza tugenda kukolera wamu olwo omutitimbe gwa kakati eri abavuddeyo n'essanyu ate nga lyanjawulo Jose Chameleone ne Cindy omanyi kati babagatta wabeerawo nti ali mu komiti so Chameleone ne Cindy abakulembeze at the same time Chameleone bamuwadde ogufo kitwale ng'ekitongole ekikulembera bannabitone mu ggwanga Chameleone bamuwaddeko ogufo ne Mayinja kyesinategeera ekiwandiiko kye batwalidde Jeno Chameleone kati yeegasse ku uma oba uma yeegasse ku buli omu yasigaddeyo association osobola okuassociatinga osobola okuba kuba basociatinga nabo kati naye nga musigala muli bayimbi kati wali ekibadde kiresewo ensasagge kati Chameleone yavuga supiidi n'aga nti akoze federation bano gye batakkiriziganyaamu naye kati ng'abayimbi bagambye nti buli mwagenda sigala gyali naye nga bakolagana si byakulwanagana kakati Chameleone ogufo gwe bamuwadde gugenda kuyambirawo abayimbi Chameleone nga president wa Superstar Association era kati
ebigatta ebibiri bino kwali bamwongedde ogufu era kati kamiliyoni agenda kwatula ku Kalicho Center ne Mayinja balina okuba ne ofiisi wali ez'enjawulo nga baripootinga ensonga z'abaana bitone naye Jeno ye yalonze Jeno yabadde n'ebikola Sindi ne Kamiliyoni nti ye yalonze ayinza okuba nga alina abamutegeredde bangi kaakati gwe ndijja okuba tookiyo mu Mayinja Mayinja bonna tubawe benefit of doubt kubanga ebintu bizibu nyuma ne Kamiliyoni basooka ne bamunyooma naye avuze ekintu paka ggulu pressure n'erinnye n'erinnya naye ani ali emabega abalira abaana bano ebintu kuba tebali bokka kale abamu bakomyewo abawuma bawolo bamaze meeting ne bakomawo abasupasita ne basigalayo mayika abyogedde tugenda okuddirawo abantu abamu tebanga bagenzi kati Agreed in Bulu on 18 July 2021 and hereby append our signatures below. Asante sana. So mweta deko mulimo. Go back to the other things they resolution because normally they talk about eggulu walungi era watambudde bulungi eggulu talina mutawaana twabaddeyo nga executive ya UMA nga waliyo abakulu ba UNCC waliyo abakulu ba NCF nga waliyo n'abakulu ba OWC fe batuyise nga fa ba UMA nga waliyo meeting y'aba superstar ne batuyita okubaawo nga womanyi nti UMA yesinga mu Uganda yesinga numbers ez'abayimbi erina structures entuufu so Genosale ajagala nnyo so baba kyonna ekikwatagana ku music tuba tulina okubaawo ng'abakulu ne tumanya ensonga ki eriwo Genosale ekyayagala tubeere omuntu omu tafaayo oba mwe muli bakadongo kamu naye nga muli wamu tafaayo oba mwe muli ba superstars naye nga muli wamu tafaayo oba mwe muli ba legends naye nga muli wamu as long as mwenna mulina ekigendererwa kyekimu ne goal emu. Michael, lwaki ensonga z'abayimbi zonna ziggwera kwa Jeno atali muyimbi?
anti general bamuyita batya philanthropist gwe tulinawo omuyambi kugamba ayamba kugamba muzadde alina omutima omuzadde so bwe yasalawo okugamba nti agenda kuyamba industry affe netusalawo netugamba nti katweyunire awantu webasobola otuyambira kubanga n'embeera gye tulimu abayimbi ennaku zino buli omu agimanyi tumaze emyaka 2 nga tetukola ki nga tetukola okkiriza okugwa wansi w'ekibiina kya kamiliyoni eky'abasuperstar nze soogera nga nze njogera nga uma togamba nti wakkiriza nkitegedde nze ndi mu uma ndi mukulembeze mu uma eno mu uma ninayo obuvunaanyizibwa eri mu superstar ninayo mikwano gyange okitegedde so tosobola twawula abamawulire bemwagala byakulaba nti abayimbi twawukanye tukoze tutya neffe kyetwagala kubeera wamu kamiliyoni ekifo kye bamuwadde kikulu nnyo kinene nnyo kitegedde bamutadde ku boodi yaki ya UNCC which is okay which is good kitegedde kamiliyoni legend kamiliyoni amanyi music wamu ne Ronald Mayinja naye bamuwadde ekifo babagambye babeere ku boodi ya UNCC so kati mukulu okero wa UNCC mujja munoonyako ababuulire we bagenda okutuula naye abamawulire tulabye tewali kirungi kye batwogerako bwe baba bagenda okutandika ebintu byabwe ffe be bayita we biyitamu tebatujjukira kati esaawa eno nti ffe abaagala okubatabula okulaba nga baawukana kyolabye ekisembyeyo embeera ery'eggulu omanyi Jose Chameleone ne ttiimu ye Palaso Wizo King Saha wamu naye dikirabira wadde ali mu inflation abadde mutabaganya mu nsonga zino edikirabira okulaba nti naye ayamba okugatta ebibiina bino ebibiri era yensonga lwaki naye nze kyenekakasa abaana banyiga amapensa naye gwe muganda nga ndaba essaawa bw'ofuna bwe weetippa bw'oti bwekwata onyweze naye ndowooza tebakyabajjako ssente ebya Catherine bye baakolanga okulaba pulezidenti ssente bweziti okulaba gundi ssente bweziti essanyu Kamiliyoni lyafunye bayize kuswitiza eggulu ng'owalabyawo nga bali mu ndongo bali kuswitiza eggulu olunaku olwaleero webukeeredde olunaku olwaleero nga Kamiliyoni akayimba kano atandise nako kalewo kalabye akasoosa ka Kamiliyoni yagambye nti Jeno kamwongeremu saayansi n'amuyiza akayimba kagamba Jeno we bali kujja mu ndongo yamusise eriyo abagenda bulijjo kyova abaga nti Kamiliyoni kasajja kamukiza bulijjo abayimbi bagenda nga bavaayo ne bagenda ne bava naye Kamiliyoni olwatuuseeyo bw'ati n'agamba Jeno wano ekintu pensa lyennyinga okunyiga ne likwatayo kwe kubeera nga ate nkulayirira Kamiliyoni agenda okuva eggulu nga ye ateredde nga buli kimu nga bamuterezezza kakati ekyo tukitaki kuba bujja kukola ki Fiina ne ttiimu ne Cindy bavuddeyo ne bakomyewo King Michael bakomyewo bali basigadde eyo katuve tujja kuba nga tubongera updates nga omanyi nti kasalawe kyaffe tetulemwa sitole ne weebaawa ekikulu mawulire ga entertainment gwe tutegezeeko butegezi tulina kifeesi mu buli district tulina kifeesi mu buli kanyomero keobeere e Kampala wano wennyini uwe tuli kakati olunaku lwaleero ebadde Idi happy Idi naye ndowooza yawedde dda yawedde banafa atasaze leero n'enkyasala okkirizibwa ne luli mpaka wezigwayo tewekwasa mu munnaye kale Mahadi sebo tetutegedde oba osaze ekisolo Nurudini Ntege simanyi oba omusaze ebisolo bannyinaze Basiima ogenze kakati Haji Kamoga yavuddeyo n'abakiikirira nga bulijjo Haji Kamoga avaayo n'akiikirira abantu Yidi oba waliwo eri esooka ey'okusiramula wabula fayi kanjigiriza ebintu bino kubanga ebintu ebimu kakati nkunyumizeeko lumu ekyantuka edda bampita negenda okulya emmere tuba tutudde bulungi omukono wange era yeyantwala nenkuba akabonereko omusalaba ya Allah nawuliranga naye banjigirizaako ebitini naye musooka kati tola ŋŋambaawo ŋŋamba salaamu aleikum waleeku namu kati we nali nkoma
naye nja kuyiga mpolapola. Haji Kaboga munange onakola leero asibudde abantu abadde makage eggaluga. Jjukira nti amaka gano yakagayingira teganaba nakweza mwaka. Gwaweze? Nekyakola bakukyalo n'abasanyufu. Kozi makage ga haki ki? Amina. Nambemu. Nene wasiraze waddeyo. Wasiraze ate mwala w'omugagga. Mwala w'omugagga abadde kyali byakwasaganya. Naye mwala w'omugagga. Abadde wagula ate ye. Mwala w'omugagga. Waliwo essimu eyankubirwa ne bangamba mwogerako bubi naye kansirike. Mwala w'omugagga ze sikulirako buzibu munnange. Naye Amina ne wasira waddeyo nnyo. Naye abo bakwatagana. Bamukwano. Bonna bamukwano bonsatule bamukwano. Bonsatule. Era Haji agabudde. Kimwe twagaki badde eggaluga makaga Haji Kamoga. Haji webala omutima ogwo bannange. Twali mukisa guno kubaza Allah za kuna kulwa Idi lunaku olwaleero tuli balamu nsaba Allah ajja obulwadde buno bwa COVID-19 bantu sobola okuyagala obulungi edda nga COVID nakujja tulina n'abantu bangi bantu nga 600 nga 5 katusobola kukonya ddala 30. Tusaba Allah atirize dua yaffe tusaba kwaffe badde bugende njende kutambulanga byatambulanga inshallah taala. Dansaba abasilamu bonna batambule bulungi bw'obusiramu bulagira bachakayo mutakayo obusiramu inshallah taala. Abasilamu bonna bagazo Idi al-Adha emirembe ate n'abatazodde kusala nakuzayo enakusatu zokusala Idi so nayo togwa maanyi so tusaba nako olwaleero okyali nayo olwenkya kyayo n'okwosenkya kulengo so okusala inshallah taala. Bannange mbagaliza Idi ennungi eya leero badde tuli mu COVID tubadde waka tusalidde waka tubadde weeranga ab'ennyumba n'abaana n'abagenyi baffe abatinitini naye alhamdulillah nange mwekuume obulwadde gye buli obulwadde bwa ddala tugumiikirizeemu tugende n'ekyo Allah kyatugezesezza nakyo tubeere bantu bakakkamu embeera ejja kutereera insha Allah tuddemu tujaguzenga Idi zaffe nga tubadde nga tuzijaguza nga Allah yagadde obudde bunaaba nga bwebwo. Idi Mubarak ey'abasiraamu bonna mu Uganda tubagaliza Idi ennungi ey'essanyu ey'emirembe musigale nga mwekuuma eri ekirwadde mukipinge social distance ne SOPs. Alaikum salaam. Atukingiriza shetani. Saa Mungu atukingirize endwadde ze tutalinaako obusobozi. Saa Mungu w'ekitiibwa atutaze COVID adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah. Nanga gwataddemu ala. Ate yagira kubye. Emyaka gye tumaze ebiri nga tetukola wano wensoosa okulya emmere nembugana mu matama nempozi eriko digyekoze leero kapale mu lockdown eno nakalya emmere wa mirundi egi nasoose waseeko ow'ekasubi nengende waji waziiri kakooza ekavumba bwe nvuddeyo nengende waseeka nasise simba alina omukyala awo ku Saapolo kati wano wakuna bwe tuli owa Haji Namunye ate owaayo emmere nga ogirya ng'omuyala anti lockdown kati gamanyi banga maze nga sirya nkoko laba mbuno kapere ali mu kusiba embeera mbi mwana wa mama kubanga kapere ate opakinga owayende paako zinenva nenda ziri enkya nenda kukulayo ebinyeebwa byakuuta benja okulira kawunga enkya zinenva kubanga munaye siina ate bali abaana batudde mu nsonda baana bange mbalese balye ate tunalyaba embeera ya covid togiraba kubanga benjira gavumenti tetuyambye myaka 2 ng'olya bijanjaalo kawunga ate gole kuyise n'oleta n'abaana niyo tambula n'abaana bankadi mbalekewa mukyala yali mu ddwaliro laba kapere bwafaanengera obwana bwazadde obulungi awulira sebalina obwana obulungi kapere abaana nga balungi nnyo bafaanana maama nze wadde munangereka abaana bange tembazaala mukama yabampa sulira wekapale niwonongereka nze tutuddeyo mukama yampa era ndi mulumirizi lwa mukama olwakatonda oba ogereka naye nga mukama bwaba yampa
oyo kotene yani oyo mwala wange bamuyitani ye Queen atono oyo ye Trump era ntambula n'abaana bange era ndya nabo era ntambula nabo. Trump yavaako kati ogenda zaala ni Biden gwogenda zaala. Olutalo lw'abantu bano luyingidde mu pastor olwala neke ne Kai Wisdom olwala neke ne Kai Wisdom onakula gulo Kai Wisdom yagabye mmere tibamuwadde naganti kangabira bayimbi bifanga tebanagaba mmere ala neke yasooka navayo n'alangira Kai nti alemereddwa okusakira abayimbi kati onakula gulo Kai yasakidde abayimbi tole buli awo pastor bugabe n'ayitana neke namukubagiza namugamba naye kwata ogenda ogabe kakati bonna baba basakidde oba ono bamuwadde buwina basakidde naye kakati pastor Bugembe kitumweteza kiri kimu kyasuubiza mutabaganya kwana tamanyi gyagwa muyimbi wa gospel tamanyi president obala neke oba Kaye naye agambe ajja bitegeera abatabaganye kale katubalekere story eno naye nga tukwebaza mukwano gwaffe okutufuula nambe mu podium kwobadde nkusaba busaba ino na korencha kera ko tubeera wano ssaawa emu n'ekitundu paka ssaawa 2 abantu bo mu America tubatumiddeko muwonge nkubuuzaako nga oli mu America mbeera bulungi mweraba. Emmere ebadde etusumbwa kubanga kose enjala ffenna beerumye n'abagospel balumye mu kiseera nga tulobinga we nasangiramu abakulembeze bayimba kana akantu bakamala yimba Uganda webale yimba nembagamba bannange enjala etutta abantu nno bano abayimba kyembeebazaako be bantu abasinga okugaba ebintu ebyewuunyisa lockdown eri eyaggwa bennalaba bokka nga bagaba enkoko bagaba enkoko esukka ne mbita kaakati nembagamba nemmwe abayimba nembagamba njagala mmere njitwalira abayimbi ba gospel ono ye muyimbi wa gospel gwe mmanyi akola shows e Bulaya mu bazungu nga temulimu na Uganda. This is my small room here nemmere nyingi bajja gitwala gye bagitutte na buli muntu akutte mu nsawo bano abantu bano mukulu ono abadde nga asomba emmere kati kubanga singa natandise okugamba nti Wisdom nze agenda okugaba emmere Prince Nick oba ngambe ono twandibadde tetuweza ate ensawo zikolaki naye mbebaza mwena abakulembeze muganda wange nkwebaza muganda Ambrose kyakabi nnyo mbebaza mwena abakulembeze bano ne mutalaba kati emmere eno ntono naye nnyingi naye ate bannaye wobeera oli ekyali eyo mbakowoola bannange mwenna mujje mumpagire mukulembeze bwange nange mpulire kati olaba abakulu bano we banneesiganga ekitongole kino mpulire essanyu aŋŋambye mbola neke wamuyise kankiddemu bannange emmesage eri omu actually nakirowoozeza bulowooza emmesage ne musindika ne mugala neke waliwo emmere gye nnyina jangu ogikime nalabye ng'ofukamira ku mativi ogenda ofukamira ng'ofukamira isoke kati ofukamirako Katonda awulidde eddoboozi jangu ewange ku ssaawa 6 naye sinamulaba oba alina gwe yatumye era emmere ewe eri bannange oba nagiwaseegu ekyaliiwe ennyo mweyo obusawo nga bwobwo agenda alye kubanga abadde ali ku mativi gammwe atambula asaba emmere ali mugamba nange emmere tufa kati naye nze structure zemmanyi njogera n'abakulembeze Laneke ne Wisdom Kaye gwokwaba babiri ni president wo bombi bakwano bange so nchache tegeeza sina sala batugamba nti osaidinze ne Laneke gwo wadde obuyambi nakolera ekirala live address naye abaddewo gwata tegeeza bonna nabayise naye nga tuyamba bangi watali mawulire Katonda ye yalaba ndi ku mavivi gange 2 nga nebaza musumba Wilson Bugembe owakani owakomaweka banange olw'okuvaayo okuduukirira abayimbi ba gospel banange atuwadde akawunga banange kitiibwa kidire Mukama omusajja atuwadde ettooke banange abayimbi ba gospel tugenda kweyagala ate tukyafudde muzeeyi tetukyafudde era nze nkwebaza bana gwebala okubeera n'omutima ng'ogwa Yesu omutima ng'ogwa Katonda banange oba ntula okweyambula simayina kumanya oba neyambule banange Jesus is Lord. So abayimbi yonna gye muli aba gospel waliwo ku mmere waliwo akawunga n'amatooke weegali n'ebirala bikyajja Mukama tumwebaza n'abantu abala musobola okuvayo ne muyambako oyinza okuba nga toli musumba naye ng'oli muyimbi ng'olinamuuko emmere teri so expensive tetuleka abantu baffe kufiira mu mayumba so thank you so much yenza Ivory.